Ng'abaana bakomyewo ewaka era nga bakuumula oluwummula oluwanvu omukwanaganya w'okulwanyisa okukusa abantu mu nnyaffe Uganda, Kigenyi Basaalirwa asabye abazadde okulondoola abaana baabwe era n'okubafaako olw'ensonga nti abantu abeenyigira mu muze ogw'okukusa abantu bandikozesa akadde kano ne bawamba abaana bano era ne babakukusa. Nga tubakubiriza ku nsonga eno nti nno abazadde n'abo bonna bekikwatako tufeeyo nnyo okulaba nti abaana baffe tumanya amayitire gaabwe ate era tumanya n'emikwano gye basiiba nagyo n'ebyo ebintu bye beenyigiramu kuba abaana abamu bajja kutusaba okwagala okugenda mu bivvulu naye ebivvulu bino ebimu era ababakukusa gye babasanga. So tufeeyo nnyo okumanya biki ebigenda mu maaso mu bivvulu bino bye beenyigiramu, tugezeeko nnyo okwewala okukusa abaana baffe. So nno wano ku nsonga eno yennyini mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ono era asabye abazadde okukolagana n'ab'obuyinza singa embeera etali nnungi eba ebaluseewo ku baana baabwe. Holiday etuuse, abaana baffe tubakuume, twongere nnyo n'okubeera mu bulamu bwabwe tusobole okuziyiza kikukusa abantu ono. Tubakubiriza era mugezeeko nnyo okukolagana ne poliisi. Wabaawo kyonna kyonna ekitatuukiridde nga temukyekakasa, mufeeyo nnyo okutuukirira poliisi esobole okutandika ku misango gino n'abo abantu bakwatibwe. Ono era yeeyungiddwako n'omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kireya Nabakka ng'ono asabye abazadde okutondawo enkolagana y'enjawulo wakati waabwe n'abaana baabwe. Ng'okubatigatigga ng'ate kino kitera kubeerawo eri abantu be bamanyi be basinga okumanya. Era tukubiriza abazadde nti mufeeyo nnyo okwagala okumanya embeera abaana bammwe gye bali, okwagala okumanya biki ebibaluma. Muteekeewo akadde musobola okuteesagana nabo ki ekibeera kibaluma n'engeri ki gye musobola okubayambamu. Mirundi egisinga tukomawo nga tukooye abaana ne tutabawa budde. Mu mbeera y'emu abalabudde n'okwegendereza abasigaza abaana bano ewaka. Okusigaza abaana ewaka olumu babatiisatiisa ne babagamba bw'onooyogera kino kye kigenda okukola ki okubaako. N'osanga nti nno omwana wano kitulugunya obwongo bwe, agamba bw'anaayogera ate akabi akalala kagenda kukola ki kumutuukako. Tugezengako okubazza obujja mubawambatire mwogere nabo bagezengako okuggyayo ebintu bino ebibaluma kubanga gwe omuzadde omanye embeera yo, omanyi oyinza okuddayo eka n'omanya nti noono tali mu mbeera nnungi. Ensonga y'abaana okukola mu luwummula nayo tagireseeyo. Abaana be mutwala okugenda okukola mu zi restaurant nga bagenda okutambuza emmere, temumanyi basajja be basinkana oba abakazi be basinkana biki be babagamba. Ogenda okulaba ng'omwana afunye essimu, omubuuza essimu yagiggyeewa, tagenda kugamba, agenda kugamba akola yafunye omulimu. So abazadde weewaawo nga kirungi nti abaana tubakubiriza okukola emirimu egy'enjawulo okusingira ddala nga bano aba secondary, naye tufeeyo nnyo okugoberera okulaba ki bye bakola era n'engeri ki gye beeyisaamu. Yiyise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.